for media yefetu kusensonga ajje ku mazaalibwa atuyingiremu bamuyita Palaso era Palaso kirizo bagana walwa kuloga ngali muddogo ye eyo chupa toyinza simi wa Ssaabasajja Kabaka nze game Kabaka ne waba nvumye buvumi naise erinnya lyo mukamwa Allahu Akbar Kabaka gwayogedde gwasimye oyizo gamba nti no oyina tuwa respect ogisabalire ni skinny. Are you stupid? Kubanga be bali mu buyinza siba nompalalira nontuusa ku lumi kati wendiga essaawa eno Mamuli Katumba omule Mamuli Katumba zina ni manya asetolinze ku bulwadde obwamuluma ne bamusondera ne mmanti awummudde ukyayimba ki onoonya ki ana kayimba umalo akagala nnyo simanyanga abaana bange bana akayimbidde emyaka Amanya Senyonga Habat omu kuba director ba Big Clara H Property Services Uganda Limited tuli ku Itawa Kampala Road tuli ku mwaliro gwa kutamu n'ekyengera opposite Total nga wakava mu Katoogo we bayita ku Lukaddaawo opposite obola ba Big Clara H Property Services twalese estate empya ku $7.5 ekyapa kya mungalo empambire ku $7.5 ekyapa kya mungalo okuva ku kubo kilomita 2 amazzi amasanyalaze byonna weebiri jangu wefunire poloti ekyapa mungalo osobola okubanga ono obupangisa. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Sente okoze kitibwa kya mukama kitibwa kya mukama neewunyisa mama uli omugagawaliddemu ffe twagavuwaliramu bavwalize neewunya mwawuddukamu ng'obudde bukyali twakola binene nze nakola emyaka 16 mawulire wali oyagala nakula nkuwulira wali oyagala nkole ki nasavinga nze kinamala okutuukiza kibaali bantumye olwakimala nalina okuvaawo ani yali akutumye bakama bange gye wali okolera aba radio bandeeta mu radio n'aba radio bansanga Busanzi bani abakuleeta nze manyi bw'olinga etinga radio tuliyogera era bebanzijawo kati golaba ndi nammwe wabula omulundi gumu ne tubuuza ne Lwasama but I'm around and kicking tondabe nga ndi happy abiko kyamuwulizaawo long ndudde nange mbadde ngaawo nantakula omutwe nga naye omukulu ono ensonga nezigwawo mu ggwanga natazoogerako yadda balnebeekubatabogera kuba za bulijjo nembuuza omukulu ono yabulirawo tutandise okay kati toyogedde ntolere bantu salaamu tugenda tutandike muzukulu bwakabajja yakubuuzaako omugeyi Ssebunya SB4 Media tugguse ensonga kwe tuli gyosinzidde okubeera ng'otulaba tukwaniriza nnyo ate nate tulina omukulu Lwasamadde teacher omukulu ono nakula muwulira era ye muntu y'omu ku basajja abasinga tonalaba kyekituufu basajja abansikiriza okukola omulimu nga guno nawulirizanga Lwasama nempulizanga Bakasuku nempuliriza ABK Uganda 1
nga mpulira ddala nga kyekyo omulimu ogwo nina okugukola. Nali mu kyalo nenesitulanga nnyo nenzija ku metro awo era nebaza omukulu Abike teyangoba naye nga najja just nga nzize just mulabako nakuddayo mu kyalo neetawula emirundi nga 15 nga walina omukisa munnange nga kasuku yeetolola emirundi 4 okufuna opportunity okunsemberera nga olina omukisa munnange nze najja nembuuza ku radio bagamba nga ojja ku Martin Road wano eno nenjibuuza ne bantuusaawo alina omukisa njagala kulaba ku mukulu Abike najja nambuuzaako nenzirayo nenkera nenkomawo nenzija emirundi nga 15 naye nga bagamba ate lumala kyo nga mbula nze olamalanga she era tewandabanga nze olamalanga sho first time yange okukulaba twayuluddawa oba kikali kavulu kyali kino ngamba nze oba bwali bujuuko ebujuuko lwerula lw'emityana nga waliyo omupiira gwa UBC oba twalinayo UBC kisere bina linkyaweereza UBC oba kusangira zijukiranga nenkulaba naye nga nali nga nkubira buwulizi naye ngamba omukulu nerinnya ngadde nate nnyo ku ye ene tubuuzeeko Mr. Lwasama. Salaamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. Obulamu buli butya? Nga obulabye. Omwana wagala tayagala omutwale. Nja mutwala. I promise you after this show we shall talk. Kati nzize ku bibyo. Kalungi kyakali ejo yagala omutwale. Life eti. Katonda yatuwa obulamu nga bwina kubalwa bwa joy bwa sanyu. Tetusibwa nnaku era woberera nga wonna wofunidde ng'olaba wannaku vaawo siwawo kuba Katonda ya buli kimu yakituwa. Lukati wano wetuli buli ekiri wano kimera kijjanjaba kyakulya kati oŋŋamba onna ninaafuna ennaku kooli mu ssanyu bwe mba ndwadde ekinzijanjaba weekiri muti Katonda yaguntondera bwe mba njala kulya omuti Katonda yaguntondera gwakulya kadde n'ennaku nagijjawa kyova bava amawulire kuba tewalina kyebafunayo nga badde tugambye mu kutandika amawulire nasaavinga nze najja kusaavinga nze natumwa kuweereza nze ndimuweereza ku nsi eyakutuma Katonda oba ne malayika ze n'ezimu ze nkolagana nazo zezakutuma ojjo ezimu ze zantuma era ne kakati ze zikyantuma n'olwaliro zibadde ziŋŋanya okujja nensooka ne maliriza emirimu nga genda omulaba oyo mwana nti yali mubi sigaba interview nze kituufu ndudde zaaki ndudde okulaba mu mawulire byaki era kyemanyi waliwo abantu abadde nga followinga musical shows ne analysis za music waliwo eddibu ddene nnyo mu industry libeerewo lwa nsonga nti SB4 ate mugaggawadde bugaggawaza ekifo ky'okukolera industry amawulire tegalimu ssente amawulire bwavu era bw'olaba nga munamuli omugagga omanya tazijja mu mawulire aba azijjaeyo ng'awakiri akuba ebiraka bye eitha ng'ayinza okuba ng'alina obulango bw'ayisizaawo bwabo ne bamuwa ssente baakolera bati amawulire naturally baavu abamawulire baavu nnyo kirigwawo kitya tekisobola kuggwawo kuba obwamawulire gwa bwereere. So mu mawulire tumenyemenye ku media houses zoze ng'okolera nyingi zonna ezisinga obungi nazikolera nga ndi mabega wa curtain nkoledde media houses 20 nga mwendala mbeera mabega wa curtain mbaguza production wange 20 onolema okuvaamu yadde ne kaplot yadde n'akamotoka era tebyavaamu bye nafuna nabifuna mawulire sibyegaana ebyo nabifuna naye ssente zino zemuyita ssente namala kufuluma mu mawulire nendoka nfuna ssente. So mukuva mawulire wadda wange nentuula ssente nezitandika okujja nga ntudde toli mukunafuya abavubuka abali namala kuweereza emyaka egiwera nagenda okuva mu mawulire nga nkaddi ate woŋŋamba otya nti nno ndi mukuwabuza abavubuka anti omuvubuka asobola okunenga Lwasama ye nga yatula butuuzi ow'essente nasooka nengenda nempeereza deni ne bamala ne bansasula. Baani abakusasula? Abantuma
Tuda na misinga ku industry no binyima byo nchi nga misinga coach nga abayimbi bale bachalibo bakoze bakaddiye nabo bakaddi tuda onononya kuba bani ba Jenkins abo bamukasa bana lwakyali bamebato Jenkins ate yetwemanyidde simu ya bi mawulire Jenkins twemanyidde mu ndongo abutunyumya Jenkins zimba naye mulaba ne Jona bade ne Jenkins mukasa yes bakasuku mwagaza ki student anonya a teacher ne student ananonya munne tudda ku Albert sawa no teacher ne student ananonya munne la student ya yino kuno kadden lwaki ate nonya kasuku ngate ya yino kunonya nzi so ya yino kuno yes akwebuzeeko ebimu era atera kyekibalementi wali agenda kunzijawo ye kituufu kuba mwalimu okujja okuddamu okuyiga byenalekawo era nabalekaawo kati sawa zino mwenna muli wano muli sitagana nti woota ate Mr. Albert Sewakirianga Albert abike oyo muganda wanga nti kalate twera bya family nene twera bya ulimu na mawuli na radio na TVs kati alina TV alina ne radio alina tagi neyo sikadi ngende yonkole yoki obwereze nze abantu bakusuba kyanga ono bala ngovude mu kuyimba nodda no olana afirigo yakubala kayimba one ne chameleon nze tewanabaawo basobola kunsasula sente zebakwata nze bampa tebazirina so kyekikyaganye singa TV evayo ba radio kati gonna embala abalamu wano wentudde oledde ntudde ndi mukakadde kalamba engato yange yakakadde kalamba ani agenda okuwa media house yegenda okuwa kadde okula engato omuli meseza bule tukiraba so bichi bibala media houses ezinga obunzagala bajja muzibajja mu supu era nze nebaza nnyo gwa kuva ku derota nzo omwe abakugamba nti webale ejjukidde nakusamba naye kugamba mwana gwe webale naye bagenda kusoka kusekerera naye sirika wabula ekyo kyokuta omukutu gwo aye naye kugamba duli boolo ndi kuwa interview naye kati tonnatuuka kintwalidde emyaka emeka ng'enna nga sikwanga interview yes twali before covid yes inengugamba nedda tonnatuuka nyenja kuwa nongamba neganja kuwa nongamba muzeeyo obira nengambiraba era shozo nziraba nnyo lwenfunya akadde nentulaka wakanziraba nnyo so okuva wava mu industry okuva we nawummula nawummulira ddala si nawummulamu nawummulira ddala togenda kugiddamu tani temulira nansasula tosobola kukola kunyumirwamu mulimu abantu abajjanga nti nze kunyumirwamu saagala obulamu bwange obwasigala ku nsi tebukyanyumirwa nga nyumirwa nga nkola bwasigala kunyumirwa nga ntudde waka oluusi yababa nange bawomodde mulumuna ntwerabaawo nenzanyisa embwa zange amanyi nina mikwano gyange embwa zange ate tolina mikwano gy'abantu abantu sirina mikwano gy'abantu nze abaali mikwano gyabwe bonna bakadde kati ate nabo balina ebizibu bibasumbuwa nange ng'ebyange obaako n'emikwano gyo yadde muli bakadde ne mugendako mu bivulu ebivulu munnange ffenna oba twakoowa bukooyi kuba nabo nze sibalabe balowooza genda mu bivulu first of all katugende tukivulu tukole ki munyumirwemu wali Alien Skin ku Freedom City kati Alien Skin nze simanyi simuwulirangako simanyi na byayimba nenga wamanyi sawazi anti kati byenkugambye wawomera ddala industry yes n'abayimbi abalimu tocha nyinza okuba muwulira naye sinza namuga nti yono enyimba zo nyinza oziwulira naye nebagamba Alien Skin nga simumanyi enyimba zo ndiwulira waliwo no City of Danger naluwulira concert gye tugendamu Friday nga mwenda nga mbali temugiranga anyway sijja biyingira mu ebyo ate ne Parasari cricket oval ku lunaku olw'ebbiri balwanyi nawulidde balwanakaawo naye Paraso yavayo neyeeto naye mwe munakera ddi by the way for a serious note ngenda kuwa interview nate gikolere ddala ngenda kuwa essaawa egi oyige bino industry ebulamu ekintu bannamawulire kye mulina okukola muleke abayimbi bakolera mawulire abayimbi babakolera amawulire edda ffe twagira mu industry ng'omuyimbi yakwekweka naye kati omuyimbi yakuyita kituufu
atenga philosopher gye twagirako mu industry eno paka kati gye twajja ebikukopa buno abe bulaya teri muyimbi ayita munnamawulire era amudduka buddusi papalazi but today mwe mweteka ku kamera mwe mwagala kamera ndi wano njagala ngenda kukola kino jo ndabe kino bobo ne oh god so tulina kukola tutya mwe mulemeddwa okukola research enako zino basiba okola research n'ogigenda ogifulumye musajja n'akusiba omukyala teri asobola kusiba ng'oli munnamawulire ffe nga twasiba we twabeerya mawulire no be sincere ffe ate nga ffe twabeererawo twakola bingi nnyo be mwali mutya okumanya ekituufu nga ffe tewaliwo yatusiba okusiba kw'ennaku ezo ndowooza tekwali kwali serious n'okusinga okwaleero kubedda nga abayimbi batugoba tukuba naye mukadde ennaku zino babaniriza kubatwala out naffe ng'omuyimbi okulengeri n'akugoba n'emiggo bakanyama be ne bakutwala nkaguddeyo olwo mwali mukoze eki nnyo ennyo kiki mwakola twajjayo mwerwaliro kimulyamu ssente nserebu taba nakyama ebyama byonna byonna nina omuntu omu yayogera ekigambo nga nti okusanga ow'amawulire ng'akutte kamera osanga omusika nawe nakuba oluyi weyenda okusinga okusanga wa kamera lwaki omulamwa mwali mukutambuliza ku ekyo okubanga buli kyama ky'omuyimbi no tekyali kyama twagamba serebu taba nakyama celebrity buli ali celebrity akantu ako celebrity ako oba oli osukkulumye bw'osukkuluma ku banno eba baagala nnyo okumanya ebikwatako nawe bakuyigireko gundi kijojjukira story kijojjukira gye wakolako eyali Bebe Cool namulangako nti afudde nga yakamala okubwa amasasi nga kinene Saamukaago gw'ekiro nga olunaku lw'okulimba ku Dembe FM idde Bebe Cool namulako nga ayavula ne Zowera ne bavula madala kuba twali Dembe FM yalinga mu kalina najja nga ayavula ne baŋŋamba mbijjeewo ne ŋŋaana balebudde bwa kiro Saamukaago gw'ekiro Prospatra yali akavaako bw'ati Prospatra yavangako nze naddangako n'omulanga nti afudde oba waggulu woti kukalina ogenda okolanga nga bazze Zowena biseera byalinanga bakanyama bakwano bange bakati balagawa sikyajjukira kuba ndudde okulaba Moses but yajja yavula ku madaala kuba tasobola kukwata miggo ng'olwazze kukola azze kugamba nkiri yalinga nti tannafa mulamu nga mu mbeera ennungi oba nga nga ne waabazze n'embeera embi n'ebeereza ennungi yali oledde lunaku luyingidde nga lumu ogwokuna lunaku lwakulimba olwatuuka akusanga mu studio yansanga bankubira kuba baali tebasobola kuyingira bayingiranga naye ng'okwamuka studio olina okumala kukuba bakuggulire nankubi ne bankubira ngamba Zowena nze Bebe Cool ndi wano ku gate gamba asikale watugulire mu asikale abagulire nayingira njagala okiriyange nti sinnafa ne mugamba sijja kikola najja paka mu studio yes biseera ebyo Wilbur Force yali PD so Wilbur kati muya ku record mukama wange Wilbur nkwagaliza obulamu obulungi so Wilbur namukubira Wilbur nankubira ngamba Bebe angambye ali awo akabira mugaba Bebe nkubulya mukama wange nti olunaku lwali lwakulimba Bebe ne bwanakola sigenda kujja okulimba kwange olimbi maze wabula kamukolere impact gyagenda okujjukira nga tukuze Bebe Cool yafuna amasimu agatabaawo Bebe Cool yabafuna bafanzi abapya ku olwo nga buli omu akuba kaka gamba bayafuna bafanzi abapya ku olwo so mukujjana ate ebiseera ebyo Dembe FM yali number 1 radio station yali Prosi yalaga wa baida Prospatra takyakola sewuliza nyo akola ebyo kiravulavu yavaako anize siwuliza radio nagamba bampumuza namuwuliriza ngamba kimu mulabako wagenda okulanga olaba musajja muno mbuuzizza tukyaleko mboozi ya Bebe atuuka mu studio wamuwa program no tetwali teyawugira namugaana okuyingira mu studio aye studio yalinga ya kinkumu ng'oteeka ribooti nga talina kinkumu kimuyisaawo kuyingira nogana muggulira yes namugamba Bebe genda
Zoena na kaaba nangamba ne mugamba nkubulire Zoena go home gomanyi bawo muina mulamu gigeno sanga abantu ne sere bali bakyabira nano ku stretcher wane entinda wane nga ku stretcher awo abantu ne bajjole wa bebe ku that night Olwo byonna bigwa oddamu musisinkana kyali kitiya. Of course. Mwesisinkanya olwo mweguddeko. Bebe ku Moses yali mukwano gwa nkuvadda. First of all nze mu industry nageno mu industry eno gye nakolya mu era kujiwumula. Tumwali mu atali mukwano gwange. Nga sibi ya radio nga twesinkana dda. Kizeza buli data gwe wafulumyanga ng'omwinako. Ngabuli kimu kituufu. Ate ffe twagendanga ne tubeera n'abayimbi awo emisana ne tubonga nabo ne tulya bonna kunywanjaga ne tuginywa ffenna okulya amayirungi ne tugalya ffenna buli kimu kati olweggulo byemunyumizaamu ebyo byotwala ku lediyo ekiro. Time yatuuka kyemanyi time yatuuka nga tokyalina mikwano gyo nga miyimbi nga buli mwakutya nga mikwano gyange naye nga gituuka ku byokkola ng'era bagambira bino si bya lediyo. So kasinga kandi mukona mwaka mulamba sha namujje gundi ki 40 mwabadde mu byaki nepo nga nyingi pali motocross popu nga nyingi ono minister ankobira naye soba tumalirize kati bobonga nabo kuvadda ze nali ne kuvadde omanyi naawe si mu kwenyumya sagala balabi bo balooze ndi nenyumya. Tukyeyongera mu maaso tulina omukulu Lwasama the teacher. Abasinga ate bwe tuyanjudde bulungi omuntu ayinza okubanga ali nga Lwasama. Ne yanjule ki tunyumye emboozi yaffe ffe tuzze kunyumya mboozi atayagala abireke. So bebe sinoonya numbers. Bebe kulu olwo omusanga mwesanga nga bibiwedde. Tana kye yagamba nti ate ngambe ki? Akunenyako. Annenye eki nze bannenya. Tonnenyeze. Gwala olidde nya nannenya. Okyanga obaawo. Yogera amazima. Nava mu industry nga toyina wonnenyeze nga toyina kamogo wadde naka. Zino lwalero mwale mukoze ebyettabu yonna nga mvude mu industry. Nete munkuba nga ko mawulire, temunteka nga ko mu TV zamu. Olaba nange yali ambadde so enaku ya nekuga yojjuka. Olwe nakubirako. Nga impozani nga yali omukyala. Balobye yali kuyako nga kibwe ki. Mukazi yali nesibako ebyomwana. Bengamba mukulu ono. Ye mukuba nyingiza winda. No, nekati ngamba before. Nyamba. Ne mukama nkubule. No, omukyala nimu yalikoza atya. SB4 kankubuleko ebyaddala. Aduze mbyaddala. Oyo munamuli akera ku macha nandyamu oluko. Aba yeriddemu oluko. Nnyo. Kuba nsobola okunoonya. Nsobola okugalako omukutu gwo. Nga omukuba kumumenya amagulu. Nsobola okunoonya nekola kyonna kyenjagala. Nze sina limiti. Kiki nnyo? Kyekyo kyendi. Bwekyali ngeddo paka okuva dda. Nze omuntu omu yali ankubyeko yankuba good life bankuba kinabakola wakimanya. Wakimanya. Tubanza nkwaitebo bisa twalina bifu zaffe bona bo. Kwaitebo wa Simon. Ne bannumba ne bankuba moze nankuba ne bangwira kale tebankubeera biri awo naye nga omuntu bwonkona konzo olwaleero n'ebiseera ebyo ng'oba okuwonye ku jjinja ng'ojja kuluma. So nebaza by the way ne Kenzo kuba Kenzo yantwala ne bantwala kadike ebiseera kadike ekyali wentinda ne banzijanjaba ne mala ennaku 2 n'ensiibulwa but namala nemba firingako omusango ne babasiba okumala emyaka 5 nga tebagenda Bungereza. So wali abakoze ekyo? No, omanyi industry gyegambire nti industry ffe twajjira nga abayimbi tebatwagala kwebyo amazima ge twogera. Anti era wabeerawo ekinene kyo lwaki be bakulumba? Anti nkugambe nti ebiseera ebyo nakola amawule good life ebyama bye baali balooza nti byama nembi bajjirayo n'obulimba bye baalina obungi. By that time baali badominatize industry naye nga baginominatize n'obulimba bungi. Kati nga kugamba bawaga omuyimbi omupya ali eyo
n'alowooza ne basobola okukuba nga Good Life. Ninga baali bakuba. Baani ba Good Life baakuba. Be bamu abavubuka abaakuba benkakasa nti baakuba. Era nzi kyovola saagala kuddamu kuwulira nga Wizaawo ayimba oluyimba olupya. For what? Enyimba ze mwayimba ne Moses Mala. Bya kwezo yimba ezo kuliko kutali hit. Zona zaali. Ye Good Life ye group yakola music nga temuli metali hit. So kati wagantu bali buyimba kyo kubanga tabalina kulowozesa muvubuka lyo nti basobola. Bingi byesobola kunyonyola kuba ine saawe emu. Tatuna limited time one. Kale bingi. Bali bulimba ki bali balimba bati. By that time music omanyi music okubo bwe yalinga ajja. Omuyimbi kyatamanyanga nti music yetanga promotion. Yeah. Kati nga ba promoting music waabwe suru Jeff ne banne. Nenga babadde ne bakulaga nti bo tebyeguya radio na TV. Kumbe eri Jeff yapika. Kumbe eri music waabwe atambula. Nga bajja nga bakola olutalo n'omuntu omunene. So nga bagala kuseringa music waabwe mawulire ne mu bantu. Nenga atabalaba n'abayimbi abato tibakibalaga nti ekintu tuyita okukola ebyo. Music wakazi. So vala biseera bisinga ngena ne bagamba nti muleke okutuleetanga mulaba omuntu nga mutuufu akoze kabadi. Ne mwaye ne mukatwala nti kyamaanyi. So okwesigamako ku kino kakati twogera amazima. Olwali mpulidde ngamba Iron Skin agenda kola olunaku lwodomu ne Palaso. Kakati olwo tunakkirize nti kwabadde kulwana. Yeah. Kuba nona kifaananyi. Mujja ole bamwanjula naye roya naye bakwanjula. Nawe mujja ole bamwanjula. Nawe royanjula. Ate nga oyanjula omusajja yomu. Ate ba beef tundo fe twatandikawo beef. Era fe yes. Yemwe bakabaka beef. Ba beef era mze manyi beef gwe manya kola. Tuvola government nzo monna mawuli aliyo na malontandiko. Eji nkukola ne nkugaza n'omukutu. So tudde ku kino ekya Alien Skin tebalwana. Bw'oba olungi ya beef ennyuma Alien Skin tokola show. Bwe akakola show mugende kwiketo ovo mugainze oba Palaso ayepanga nti ayimba nnyo ampe stage oludda. Ne abeera oludda. Ebiri nga bato. Njimuwadde buwi for free. Mulaga nti nange fundanfa abayimbi abapya tuli b'amaanyi. Ayimbe amala okuyimba atambula agende. Jibaita bato. Nga Battle of the Champion yaliwo ya. Era fe twazitegeka, fe twazitandikawo. So Alien okola show ku Freedom Stand chogante kyali kolebwa. Kikola ki? Impact. No, tell me that impact kije kigenda okwongera ku industry ya Uganda ya music. Pozi okule ate ba fans, ate nga ba fans tekuliko teri fani wa muntu mu Uganda mwono. Bano bachakaza abatati alosi. Je kavugidde jagenda. Gwe mukutuna ko ani agenda okukuba olunaku lowooza. Nze sirina ako gwe ngamba nti ono. Ate era osokuya nti ebbugu muli abantu lisinga kuba wano. Nze sina abantu bendaba. Emuyenga nalabadde abantu. Nalabadde abantu b'endongo. Tubira buli muntu awera Ntiki. Ebyo byammwe naawe oyinza okuba oli mugule. Taboda asobola kungu. Boba toyina asobola kugula then lwaki onyumya ku Freedom City. What about cricket over? Cricket over nante je tudda. Cricket over yasooka okulanga. Ono ekivulu kyaguddewo bugwi mu nnaku mbale bubale. Era nga nateeberezaamu nsula makindye. Makindye ofuna kabodo ogenda ku Freedom City 12 oba 3. Wogamba nti ate kudda ate nabera ddala nga amanyi nzaalibwa ndimukkiriza kawanvumu. Ndimukkiriza wambuwangwa n'ennono. Era nze nzikiriza mbuwangwa na nnono. Tokkiriza mu dini. Sina dini nze. Ne wange tewali dini. Era nze wange waliwo ebintu ebyo. Bw'oba oyingira kukikomera ne kukikomera kwe kuli sign post. Temuyingira dini, temuyingira byabufuzi. Ewange tewayingira dini na byabufuzi. Nga nyingira ewo. Bakugulira bulungi ebyo bireka wabweru. Ng'oli bw'ate akapande twasanga mu lujja ng'edda. Nti olugambo lukoliki
luleke wabweru oyingire kainange gamba nti ogwajja n'eddiini yo koma wabweru najja ne politics komaki wabweru naye mu buwangwa n'ennono ngenda saba Muzeeyi Mayanja ajja akoleyo ekijjulo ky'abaana abagatte nga bali bumu yakitegedde abatuuze ng'abaana be ababuulire Mayanja yaani Mayanja ffe tuli proud of him but sometimes ate wenyini proud eyo gye tumufiiringamu ate abaana bagijjawo ng'abaana Muzeeyi Mayanja omwana wo Kabaka yamusiimye simanyi nze Kabaka ne bwali banvuma eryanyinya lyange newooli bonvuma ayi Ssaabasajja Kabaka ojja kuba ompadde platform nja kubeera nfuuse omu wali mu lusu lw'abasiime toyinza kufuuka ssa nze nkuddamu olaba nawumula mawulire nesiddamu kulaba mu kajongolo wammwe kati nenfuuka ssa nemanga nti nalwanye nali nsikini la ilaha illallah muhammada rasulullah stagafulullah Palasa alina okustagafulula emirundi 7 ng'abasiraamu bwe bagamba emirundi 7 era Palaso mugamba azukuka ssaawa 6 ogw'ekiro asalera akezi sunna emirundi egi Palaso musiraamu no okusaba Katonda taliiko ddiini mugabe kusaala mbamanyi nti musiraamu anti era okusaala kwe kuzukuka ekiro asalera akabbiribbiri ze bazita sunna abasiraamu omanyize buli ddiini ngimanyiko ebintu ebigiriko ssaawa 6 ogwo ogw'ekiro oba ku 9 ogw'ekiro Palaso kikole okumala bbanga ki okutuuka show ye bweneebaawo kinembuza ina ku 2 eryakezezi ng'ogenda ku 6 ne ku 9 ku 6 ne ku 9 lwaki akola ekintu ekyo lwa nsonga nti abamufuuyirira oba abamuloga bali ku kalina bamulaba so okola ekintu kyo yaliko ddogo lero ddogo Shagwe Kabaka gwayogedde gwasiimye oyinza okugamba nti no olina tuwa respect ogisabayire ni skinny. Are you stupid Palaso? Are you stupid you young boy? Alina skinny alina okuwa respect kuki competitor wo nawulika competitor bw'onoonyamu respect olese ya Kabaka ozungira mu alina skinny Kabaka agikuwa Allahu Akbar. Sanyusa nnyo kinaba noonya mutabani wange Jjunju nemugamba nti no omuyimbi ono mmanyi nagamba nti amanyi nemugamba nti kale mugamba ajje ku mazaalibwa atuyimbiremu bamuyita Palaso era akusiima my God emisambo ajattu ate nga Palaso abatetadde nnyo mu bintu bino no Palaso ali mu bintu ebyo nnyo Palaso gwe tomumanyi ng'akyali Lizard yali obuzibu Kawempe ffe twakulira Kawempe yajja ku Lions mbamanyi famire yaabwe ino ffe twakubiranga endongo ku Lions ffe twakulira Makerere Kavule nzijukira Pius Lizard wakavuyo Palaso bwe yakomawo wano era yakyankana ne Good Life Palaso bwe yakomawo wano yakyankanako ne Jeff ne Shiba kale gwamawulire tugali so ekitegeeza alina okudda eri Katonda asabe Katonda amuyina Palaso lwakuba nti oluusi oba yeerabira nti Katonda amulaba omanyi Katonda Palaso njagala oyige kino goli totwemanyi nnyo netwemanyi mukwano gwange ebyaddala aye nogwenyogerako njogera ku mukwano gwange weddala tweddira omuziro gumu ate mukwano gwange owaddala naye mu bino byenjogera mbigamba mukwano gwange waddala omanyi sinaako gwe sigamba Palaso kiriza obagaana waliwo akuloga ng'ali mu ddogo ye eyo cupa toyinza siimi wa Ssaabasajja Kabaka
nze gambe kabaka ne waba nvumye buvumi Naise erinnya lyo mukamwa Allahu akbar gomanyi kyenyinza okuba nze ne wange ntekako akapande nti sa gwe bavuma naye akusiimye aleseewo balutalo kituufu nno aleseewo balutaaya Baluuna ba Ediyawe banandujja bamalya mundagire Balema alema tumuteeka moyo twaliri lwaki no she's a young girl ne parasa achali mu no she's a kadadali alima namakula lwaki simutwala ntwala alima namakula nesitwala lema anti omwogedde not done nkulaze those people Juliana Kanyomozi Irene Nambiru bamva nungi badiza luzinda abaleseewo diza tosobola kutamukoonako whatever ama desire hi ali atya ye muomuuliza anze munanga ndudde okuuliza abantu nvaako so ekitegeeza omukulu ono Mr. Badde wa magezi daddy Mr. Mayanja abakukolera atuza abaana bababuli abagambe naye mumanyi nti ye teri kitiibwa kisinga kabaka teri kitiibwa kisinga ki kabaka bwakumentioninga tule wakolira kisinga kiba kiwedde relaxinga sure nenawe nze si meeting a president nengena nenda bala DC na America what meeting the president ngatogero la bala DC in skin into akwe respect me myself so yo yakoze mindi so before ekivulu kye cricket oval ngeranga mwenda Bobaka kiba osobola okuwa mukwano gwaffe muganda waffe Palaso gwenga gwe teacher I wish him success I love you and I promise you will make it ekigwa ekimu tekirobera muntu okutambula ekyo kyadde kimu naye yetonze bannange ntwatonda asonyiyibwa nze sinnajjano kumuga nti mmunenya mubuulire ebituufu ngamba abantu abali eyo tulina abawagizi bangi sijja bali manze sina side era nze olunaku olwo oyinza okufisako ku cricket oval nosangako ku Freedom City nze anampa tiketi gyenjo ogenda sikyagenda ku bivulu byakusasulira kituufu waliwo ka respect tulina okwesiga onkubira kasimu ngambe nti ongambe kuba ayina ennamba yange nzeka nebaze ku kivuvu kya Dr. Kamiri omutegesi big yankubira ku macha sawa nga nya SB4 nze big nti sister oli oti nze remember by the nebaza nnyo Silk Events ng'ekyaliwo bwe balinga bateeka envulu nga bakukubira ne bagamba tiketi sizo ziri wano njukira Abitex yedda nga nkyali nnyo mu serious business ng'era akugamba nti wayijja ono ne tiketi z'abannamawulire ng'era abannamawulire abasinga obungi bazisanga nange so abayimbi n'abategesi b'envulu tutereeze mu kantu ako tojja kusuubira nze wali kujja ku mulyango and I think kale babawe tags babawe tags eziri official nze bigi yangu yanamuzo oyina abakamera bameka yes nange era bwe batubuuzanga edda yes kale nona kubanga munnamawulire omwetaaga okujja okukavaringa show yo either ekusaze oba tekusaze kuba kwolwo munnamawulire yagenda okupromotinga show yo yagamba yes ye mwana kati yatukubye show wadde abantu badde batono kati kino ekiwala kyayimba niwankubadde wadde kyalina abantu batono but yetulaga kitwali twetaaga so ande manyi nti lwalidda kumukola agenda kuba cricket oval ate omwala yasobola okujja kati nakanga muwini nwaji kyogereko jasoba ye oba management oba kiki noba kyali baavu bagagga ate swangs ina sente kiki ekikola omuyimbi sente mikwano nteekateeka oba omumukisa nteekateeka poor management yereetera abayimbi obutakulaakulana tubaddewo mu industry tubadde n'omukulu bamuyita Sipapa yajja ne ssente empitirivu oyo teyali promota abayimbi ssente promoter ne bazirya no teyajja Sipapa teyajja wano okupromotinga music day one nakugamba Sipapa gwe nwansi twasinkana nge wa Sipapa
maisagalo abantu babulira amazima Sipapa yajja promoting music Hemi Sipapa yali yajja kwe promoting nga Sipapa nenga alina kuyitira mu kintu ekinamuyisaawo amangu music industry yisaawo mangu na signinga ku bayimbi na Kiweewa ya signingako ku ina signingako Melody Serena Bata waliwo akavuka ke signinga kawo kakako na signinga ku banji naye sente y'abaana ne bazikuba nodda sente bazikuba zo sente ziyali budget nzo okwonoona abayimbi abali ewa Sipapa bali mu ekyabatwali wa Sipapa nti tuli bayimbi tubulamu ka sente tugendo naka sente wa Sipapa tuyimbe baddanga nawo okufuuka ba boss abamu abatusi abafudde bakazi be ba brown sugar ba Serena Bata bani abo abafudde bikazi be because kyebanoonye wa Sipapa tekyali ebyo bageza kufuna kasente waliwo busanga agenda kufuna kasente genda kufuna kasente oyimbe Nyate bo batuukeri ne bafuka ba boss nabo. Naye nga yonna nyinya jali tumusabire. Oliem Charles. Tumusabire. I know you can watch me anytime. I love you. Nenga kijja kuggwa. And I keep on respect yourself, Oliem Charles. I know what happened to you, but right now since I biogera kumpeo, ate manya abagukubya, but it's okay. Soko Mario sentence yo jakuda. So industry no rasama je tulimu je watulekamu wajireka Eliet nakati Eliet tena kyechukako it is stagnant. Kicho kisobola kutereza industry no tulaba waliwo mugdeyo mukolere industry mulimo okukola mu industry mukola mu industry temugikoleredde tufubye mamutakayo waka wamwe kubala bane mufuna sente YouTube basasula ani tufubye okukolera okuwira industry naye muzizaamu ki mu industry tupromote bakuzira charity zokola ngamba muzizaamu ki mu industry waliwo okugizaamu ngate choza mate banno kye bajjamu noleto omuyimbi ng'ayimba bulungi n'omwa platform balinde bakuba ye mukyalawo ngata kyayi tukyamuteekateeka mukyalawo muleka ayimbe tajja kuyimba nga akaddi ate alina okuteekebwa omanyi nnyo nkugamba anti either you are listening and you are watching twamasa okuyimbe bw'oba olinawo platform ya myaka egi bw'osuka emyaka 5 nga tolina kyokoze tugenda kwogera ku music aina time tugenda kwogera ku music lwasama tugende mulimu ba producer balemesa abaana bato okuyimba okimanyi ekyo buli business yonna erimu abalemesa singa omuyimbi ne mu radio zo ne TV baana bangi nnyo abali awo nga tebalina kumpewo nenga babaze ku radio awo nga babatuma butumi singa omwana omuto atwala oluyimba lwa producer gwamanyi nti agenda dukola obulungi namuwa sente ne ziggwayo ne mu katemba omwana akola omuzannyo gwaguwandiika ne mu production ya mizannyo era omwana akwata script ye n'agiwa omuntu naye n'amuwanvuya ekyo saagala ekitu kiri omwana atuukisa n'abikyawa ngatya olimba lwabadde asibidde kamanyi lwe lugendo omujja luba lwero nga baalugaana nga bakama baabo tebannalukkiriza ate balina kikola ati alina okuddayo n'asigala ng'aweereza luli n'aluleka ate mu music alinga nga bookera ku makya n'okola n'oyagala okukola kankutwale ku byamangu ddaala y'amata ng'oyala kusuubula amata naye nga sente ezisuubula ozirina kwe kuyimbako naye ng'amata geetaaga kuula nti togirina amata geetaaga edduuka wogatundira toliina amata geetaaga license togirina naye ng'ogamba ogenda tutunda mata katono ogatunda oti era olina kufuna biri kati then ye music
edda mu industry nga mwakaji bwe yatandikira mwakolanga bu stunts obwali obungi omwimbi n'ava n'amanyika mu nnaku bunaku lwaki olowooza stunts zino tezikyakola temuziteekamu ssente tezikyakolera bayimbi zino temuziteekamu ssente abedda baateekangamu ssente nze wajjanga ne nkuwandikira stunt naye ng'ontadde nga ssente stunt bawandikanga mpandiiko tujjukirako stunt ezimu nyingi nyingi zosigenda kwogera kuba zijja baswazi abamu twawandikanga ne Jacob stunts nyingi nnyo era nga tugimanyi nti eyo stand ejja kukola naye zaalo temuziteekamu kati ffe twaliisanga nga tumanyi nti ajja wakanya nga tumuliisizaawo teri kuwakana anti bwona owakana kati mulaaliro nga ate kiyiika oba obuusizza abantu naye ebiseera ne tiktok teyali okuba kati tiktok kujjudde abantu abayita abagezi wa tiktok yaba talina mirimu nanga kujjudde omuntu eyeegeziwaza fe waliwo anti abatalina mirimu era nabo balina sekita yaabwe eyo olwobaddeko Kampala road awo omanyi nti waliwo abasinga okusoma mawulire tebalina mirimu naye nga basinza okuba ebikalu nga bana masuuti we balinyo era ye nga yasinga okutegeera yakulaga nti gwe totegeera ate ali munda wali era nga yagala akutegerere n'otuka okwagala okuyingira banka nagali kazenye nkuteereyo naye nga mubutuufu wena zijjidde ewaka otuuka ku banka simanyi nti nina okuyingira munda ku teranzi weeyo so olowooza okyawagira omuyimbi ennaku zino okukola stand bw'oba nga erimu amakulu ng'erina gyekwongera onogibala nnyo giinvestingemu so omuyimbi wabanga wakunoonyako lwasanaga nti nkwerayo kasitanda kagenda okumpisaawo okyasobola okimukolera of course nga zze naye biki byalina okugoberera kisinziira ku ebyo by'oyimba biri about what kisitandi gyoyagala tugende yaki ekuyamba ki promotinga luyimba kupromotinga gwe muyimbi enyini afulumya akayimba naye promotinga company yo what oba kudemotinga someone anyway omuyimbi ojja kumunoonyako omukulu so naye nga balina ssente kuba si tokyasobola wenkolera bansasula wadda mulimu ki wadda mulimu ki ewaka ewange so tutunuulire ekyo tumanye nti nno ngenda kuwummula amawulire youtube tugiveeko nange nzira emirimu yes gwatandika industry eno wagera kola youtube channel youtube channel gwifuula omulimu gwinvestingemu tegugenda soka kuwerawo abasinga kyeberabira ekyo nno tegugenda soka kuwerawo abasinga bakyera namala emyaka 16 mawulire nali nvaamu ndiyala nagaggawala maze gavaamu naye olwokuba nti nali neekoledde omukululo gwanyamba nnyo okufuna ewali omulimu ogumpa ssente so kati omuntu wali eyo asobola okwebuuza omukulu ono kati ayiiya kaki yatubulako omulundi gumu ayiiya kaliwa gyendi ewaka gyokolera nkolera waka wange bino byetuwulira gyoli agenti olwekiwuliddeko ekyo nga kyeggamba bakiŋŋambye nnyo si gwasoose red paper yakinkubako edda bava kuki ne kamunye sometimes ziba rumors sometimes ziba gaba mazima kati ezo zaali rumors gaali mazima ebimu byalinga bituufu ebintu gyebiri okkiriza nti no katonda gyali ndionikala lwaki tokkiriza ekintu nabakyo kya katonda kuba katonda lwaki nzikiriza katonda nti gyali kuba ankoledde ebyamagero bingi naye nga tomulabangako kati lwaki tokkiriza nti buli kimu gyekiri fe tukuze tumanyi bayibuli tugamba nti kati oyo sitaani obuzibu bwe tulina buli bumu nti bayibuli gyogerako olwaleero teyakolebwa katonda naye nga byali bigambo bye tebyali bigambo bye byali byabayigirizwa ne Yesu katonda talina wayogerera katonda tayogera akola ati acting abo actings
wabikola tayogera. Meze ne kubamu omusana. Tudde walala. Nedda. Jaso tujijjawo bujjaso. Paul Saka abayita mu kivulo ekituumiddwa 33 years of Paul Saka and school music in Uganda okuyinga shinze emitwalo 10 abayize emitwalo 5 emmeeza milioni 2 ku Serena Hotel nga 11 June ono ye Paul Saka eyaleeta okuyimba okw'omulembe mu masomero omukenkufu kakensa Professor the Legend Kawaji omusiime Paul Saka awerekeddwako abayizi b'abafuusa ensonga Remba Namakula Pastor Wilson Bugembe Helena Nanjego Stella Kayaga Flona Namukasa Bettina Flash Rap Rebecca Jingo Catherine Kusasira Nesamisa Samakula kale abayita mwenna mujembere ng'agabula abantu bonna bwe batambudde olugendo luno 11 June ku Serena Hotel Paul Saka lwagidwa Budo SS BBS Telefina Bukedde Olupapula Chabasa Fama Hardware World Clever's Origin School St. Mike and Thomas Junior School Nansana Chebando Lady Valeria Vocation and Business College DIT Sam's Wine Ofcom Training Center ettendekero erisoose mu ggwanga okutendeka abaami n'abakyala ku by'okusibayo n'okukola ku bya tekinologiya twakirizibwa minisitule y'ebyenjigiriza era nga be bawa n'abayizi satifikeeti y'eggwanga mu masomo nga CCTV camera, intruder alarms, access control, time and attendance, electric fence, CCTV operators, basic solar, automated gates, n'amasomo amalala mangi. Ate nga tusomesa abakumaca abakawungezi saako ne ku wiikendi wabula gwatasomangako teweeraliikirira anti naawe tekulese mabega weewandiise kati ng'otukubirako ku nooti 76 3 6 oba ku nooti 7 nooti 19 nooti 9 28 oba tusange ku kitebe kyaffe ekikulu Makindye Liwafu Road wezikyukira. Tubadde tukyagamba Katonda gyali akoze ebyama akola actinga tayogera so kati onogwo onogwo sinza ye actinga bwactinza nti naye Katonda aliyo omulala kuba tulina sekta zanjawulo government ebeemu naye nga ministry zanjawulo naye nga buli ministry erina kyeweereza fera tuba abakozi ba government bwe muwulirira emirembe nnyo abantu banambuuza biki bye mwongerako mbagambe nti ebyo omuntu akkiririza mu mwoyo nze nzikiriza mu myoyo omala ogenda muntu walagabidde weyagala no nze nzikiriza mu myoyo emyoyo gye gitya bajjajjaffe abaafa kuva mu bujjajja n'obujjajja nzikiriza mu egyo emyoyo gyokka so jejja kujja mu mulimu gw'amawulire jampa omulimu bino n'obivaamu ate babyali bimpadde omulimu omuntu ali eyo omuvubuka ali eyo ogenda mulowoozesa nti emyoyo naye gye gigenda omuwa omulimu nedda buli omu ayina ekkatala ali ku nsi oba watya SB4 kankubulye mazima nze nali nakola obwannabbi n'empitibwa ebintu ebyo kuva ddala buli kye nayogera nga kyatuukiriranga byonna naawe nyininyini olinako by'omanyi bwe nagamba nti ekigenda tuukawo nga kituukangawo kakati okuva dda mbadde enkola ebintu byange kuva mu buto bwange nga ndi mulaguzi so mu industry tujjukizeeko kiwali oyogedde bingi nga bingi nnyo ngalo ne bengenda okubalagula tunatuukira mu maaso awo walawo nyini ku programu eno n'oba oyagala nti nze tompitanga kuba oba oyagala okufuna obulaguzi bwange you better come nenkugamba bebibanga bya bulimba ndaba emikutu gyamuwe egiri ginkube nti nalimbi after all no kati tutandikire ku kya Friday kiriwo Friday ekyaki ekyabayimbi baffe bano abayimbi tebalinaako kulagulwa kubanga amazima amatuufu Palaso omusajja wattu abadde alanze awebamaki nti balwanyi nomwe bannamawulire mwe mupika iron skin bana TikTok mwe mumupisa bonna aba TikTok mwena mubeera ku social media mwe mupise iron skin. Yes, iron skin is good boy, he's talented, he can still make it, but not this time around. Techigenda kutunyiza muki Iron Skin asobola okuba ku Freedom City nejjula nga bamumulanze
nze mbabuli amazima nalinda beke ekivulu kya Camilo ne Davido nga tebabalanze sho nesala nenga Camilo nkyasala sho ne Davido wali eri kyaddondo nalinda beko Palaso nga shemu sala ekyaddondo noloko ya mama oba yali ya mama naye olwokuba tiyalanze bulungi naye no ne weather naye kuluna agiranze so tusubire okubeera nga ate nekyokubiri Palaso alina ennyimba ennungi nnyo ayimbye last year ne this year ayimbye kuba abantu abasinga bali waliza nti agenda kukoma kumalamu alina luno oluyimba lwe balina ne Chameleone byakola alina ebigambo alina lyrics ennungi by the way Palaso alina lyrics ennungi lwakuba nti Palaso tannakakkana alina okuyimba nga kakkanye his voice zetaga nnyo nga kakkanye alina roughneck negikakkanye music wabo batowuliriza nnyo alina lyrics ennungi ennyo nga ziyamba zina impact gyezongera ku bulamu akayimba kayanyimbira akayita nkwagala otaleza nkwagala kati nno nze alina oluyimba lwe yayimba Katonda newendiba nga mpeddemu newendiba nga owuliriza lyrics z'omukono gandi ono hasola nene Alien alina obuyimba obunyuma Alien Skin toyinawo omugereza ku Palaso they are different artists no listen carefully Alien Skin atambulira mu dancehall Palaso muyimbi wa R&B and Afrobeat they are two different artists one is dancehall one is R&B and Afrobeat Chiche chifudde Alien okuba w'amaanyi mukabanga talina waberedde talina wamaanyi g'amaanyi ge tegaliiwo ye music we yayina naye yeziyenga omutayinaawo music wa Alien Skin ali listenable mu bantu naye tannafuuka untouchable mu bantu kyogamba ku Friday music we nze kino tokigeraageranya ku Friday Friday obaani anajuze obaani atajuze deyo si analysis zange naye nkugambye ku kyemmanyi kyenkyegera ne kyemmanyi kugambye bantu banjawulo nnyo era abawagizi ba dancehall bajja kgenda bamulabe ku Freedom City n'abawagizi ba R&B and Afrobeat bajja kgenda ku Ket Over bamulabe banjawulo senga banabadde bayimba ekintu eki so senga badde nti mpaka za King Saha ne Palaso I can listen but era bw'ogenda okwegeneza nga Saha ali much better than ku Palaso anyway buli omu kakatako ogenda okwagira omuntu bino byompitidde wano saagala obifuula ebya Shenu ya Palaso ne Friday nze nzize kwogera ku olwo byonna kati ebinjala tubive nako kubanga mu byolimu ku Friday biki oyinza oteekayo ne show okugiteekayo ku mpewo nga tune Friday wed nze tomanyi nzo gisiba I swear nzo gisiba neeyiika yonna temuni ku memories nzikubameroka kamukaizo yiika lengo okola kyaki because ontadde mu fix gye seetaaga no mu bantu nze size promoting a show ya Friday I know bantu besinga okukkiririzaamu and tewata tupromotinga wala twogerako ku bwogezi tunyumye ku birala ebintu ebyapenize mu industry bingi emyaka gye mbuze giwera n'omunana nga tondaba nyumya ku byonna ebyo leka kunyumya ku bya nnaku bbiri tetuyiseeyo otusomere ku bustanti obwayita ku bayimbi oganye stand sizaalinga nyingi naye nkugambe nti bw'oyogera stand gye wakolera omuntu professional yo oba ogisse nga nange kenyini mbolusi teba tekyali stand then n'ekyokubiri ayinza okuba nga yamuyambirako okufuna bafaani abalala nga 10 bayiwa be bayiika nze kati muddewa nze ngena okuweerera abaana be so twogere ku social media ennaku zino egenda ejjawo mainstreams tubiwira mu ŋŋambo newesanga oli naggamba nze sikyagala kulanga na TV was radio nze kanange n'omwana wa TikTok ekintu ekyo kyogerako ki gwe nga gwe ng'alyangira wa
kuba tiktokers anti nga show bibyalanga nga bibyalanga bikomawa business ze nga bikomawa mu Uganda how many abantu abali ku TikTok mu Uganda bayitirivu nno meka era osanga omwana nga alina yiddamu ekigambo kimba meka bangi basuka ya million kati Uganda ina million 5 ag'abantu right now kati bala nti million bwembanga ninda ko million 3 TV million omuleda omuntu omu ali ku TikTok ye million eji je y'abantu abagafani be abagendo biraba radio teyina bafani ina ba follower na balisena so tugamenti newe munakola ebyenkana bitya mu ba TikTok temugenda kujjawo radio na TV ate bigaba bikuwira mu bantu abo abe Kampala boyise mu wabadde 40 ongambe wabadde wa 40 wabisanzewa ayo 40 usaba era mwagenda ku radio abaliyo bagenda ku radio ne balanga ku radio abali bagenda ku TVZ40 lwaki tebagenda ku ba TikTok abe 40 style up so tochikiriziganya nacho ti mainstream zisobola tezisobola lwaki TV zigwawo tezinagwawo TV ziganyisa sula bakozi abaina capacity yo anti tezirina sente zirina sente no tugamenti no zirina sente zirina sente nete zagala sasula nkiddamu zirina sente nete zagala sasula olowooza bo bazijja wanga kampuni ya SB Fenzo kubanga sponsoringa show yange ngekwata TV nejwa milioni 3 buli mwezi SB4 TV station ekolera ngemuwo mukozi akolera emitwala 3 nga TV endala zisasula lwokoze show pasho so TV nanti expenses nazo zibaawo zitya olwa kusasula amasanyalaze akuwa milioni 3 owa show yange nenga chayo couple so kwa milioni za 3 ku show olikeji kya mwana wange tubiwira mbantu abali eyo abatusingako nagamba okufuna kampuni ekuwa milioni 3 oba milioni 15 kizibu aisho lwaki muswaza amakampuni gaffe gagateka mu sente lwakuba zine assignment says temuziyingira mumwe bamakati oluusi abalese deal bebatera okufuna bebafuna sente ezo jukiramu kampuni ezenene tezitukira directinga ku SB4 zina agency kutema percentage leo temunalengerayo so tugambe nti omukozi okuva ku radio wa ku TV nabikoba katana kyafunyemu weakness ya TV eba ya mulimu ate abantu abasinga obungi olwaleero omwina obuzimu mutekibatwala gunte temugenda kola memba mwaga tugenda kufuna sente funa linnya abantu abamu mugenda mu radio nokola TV ne ku radio nga mwagenda for fun kituufu mwina ekisoka ekyokubiri mwina ekisoka n'ekyokubiri mweyita nnyo nti eno yali obi yange first of all nze ekyo kitone nkiina bubeezi kitone gwe mulimu Mukama gwe yakuwa naye mwe ekitone temukifuddeeko mukifuula nti kitone ate ekitone kituuka ne kikaddiwa ne bakikugjako ne bakiwa omulala Stwaka yakola ku TV nga mmwe temusobola kwogera nga Stwaka ayogedde olwaleero baana bangi abakola waliwo bano banatali oziru waliwo twakola ku radio nga toli radio station nga tutuse mu entertainment nga bonna basirika ne bajjako olwaleero buli radio ekola abaana abalungi nga mmwe muli buli TV ekola buli mukutu gukola abaana abalungi we mali mubulamu buzi ku bibuuzo bye mubuuza anda kati omuntu ali eyo ebibuuzo oteberezaako nti ebibuuzo byonna byonna byetubuuza byebimu anti omala kulaba show yiyo kakalamu n'agiraba najja ate nagenda nambuuza byebimu
anti oba oli awo ono yani Keizi naye najja n'abuuza mulimu ekibuuzo kyogenda okubuuza omuntu akunyiigira kubi tubalaba mulwanira ekintu kimu bw'oba ogenda okukola omuntu ku interview omuntu ku interview alina ebintu byagamba nga temunatandika interview n'agamba tokoona ku bino tokoona ku bino mwede mubeerawo ntegeragana eyo wabeerawo anti waliwo kata wekiminizi yalina okubeerayo okumubuuza olwaleero tubaddewa negamba nzizo story tozimbuuza sikuganye omuziŋŋaanya tandi kyekyo naye era nkuyise eno n'ozikuwa nonti naye bwe nzikusikukwanga bwe nozikuwa andi kati mba neewala okubuuza ebibuuzo byebimu kati buuza byoyagala byonna mbikuddemu olwaleero kiki ekisudde industry ya Uganda eya music okusinza kuggwe nga woolaba Uganda edduka speed nnene nnyo abayimbi balowooza Uganda ekyadduka speed yemu Uganda yaleeta emikutu nga TikTok, Uganda yaleeta emikutu nga YouTube, Uganda yafuna emikutu nga Instagram, Uganda yafuna emikutu nga gino gyani giriko waliwo n'emirala ena egyayongeddwako. Emikutu egyo jangu yamangu okutuuka ku faaniwo ky'obadde okoze kyonna mu ssaawa egi. Kyokka jjukiramu ky'okoze tekifumbiddwa kujja ajja kwanguwa mangu okikoowa. Tuwulira bagamba ansayo gifunye. Njifunye. Neyanziza. Mu Uganda tuwira nti industry bantu basobola bakyajefuze. Kyokka tabamu bakiwakanya bagamba bano bakooye bagende tulete ku baana abato. Ekintu kyo kiwagira okiraba otya. Anti era ne kakati ekireeta industry eno okusigala nga bagifuga kyekiringa naffe singa naffe twasigala tudominatinga industry mwali badde mukola. Buli sport yonna oba buli kintu kitone kibeerako retirement. Nabo balitayalinge. So owagira bebe okulitayalinga be mu music. Why not? Ya kyayagala. Ante ekyokugibeeramu n'ogibeeramu paka last era kyekimu. Ekitegeeza tiwakola ntegeka. So bana bonna bakulu bawummule. Bw'oba tewakola ntegeka sigalamu naye bw'akola entegeka wummula. Nga n'atofuka tannawummula ate Katonda yakayimbira just emyaka 10 awummule. Suulya kyogera? Bagamba tubiwira mu TikTok. Andi ogedde mpola siwulidde. Manyo ndi wala kale sibiwulira. Tubiwira ku TikTok. Nsanywa kugoba okubeere wala okubona mwadde wasenyiga naye yogera byempulira. Tubiwira ku TikTok. Mbona tuvuga tannawummula. Kyokka ntago yagalo ne yakayimbira myaka 10 oba 13 eyatufuga bamulonda. Ya. Music tebakulonda. Atako mbadde nkerabidde. Balonda mulo. Tugende ku kisawo. Senga batabyombuza singa nkwangwira. Tugende ku birala. Sakati owagira Kamili awummule, Beba awummule, Bobby awummule. Bobby yawummula. Akyayimba. Tunayo akayimba. Yawummula. Tunayo akayimba akapola agenda kaperforminga wa. Bakata labisa. Agenda kukaperforminga wa. Lwaki tebatuddiza sense of maturity ogina. Olina nature brain. Twogera ku nsonga eyo by the way. Olowooza kyetaagisa ki Bobby okudda ku stage otuyimbira? Teyeetaagisa. Aba atuliddemu olukwe. Olowooza tamisinga stage. Agikole ki? Atuyimbire. Bw'ova mu P4 n'ogera mu P5 oba tomisinga P4 naye ogiddamu. Are you stupid? I'm asking you. Busaba tuludde ogendako ebusaba. Kugambye bo tuludde ogendako ebusaba. Abantu ne badayinga envi zajja era zidda. Goloza lwaki Afrika ekyayimba? Afrika teyimba. Afrika celebratinga. Kale oloza yetagisa Bobby okucelebratingako. Andi kati acelebratingira walala. Natuterekerayo ekivulu. Listen my brother. My young boy. Bobby Wine alina gya celebratingira. Era tuza press conference mu Babulwa Mande, bulwa kumeka. Tumagala mu music industry. Yasibulanga nanga bwe nasibula mawulire. Omuntu ateekateeka okufuga eggwanga. Todda music gireke. Lwansonga lwo bafana batali ba music nga babikonde, bo tobaagala mu kalulu. Wali abali nga ba misinde, bo tobaagala mu kalulu. Ayata fan base. Wobanga fan base. Music industry ina fan base yenkana ki? Nene. Senga ali nene senga ya wangula. Look at this fella. Nera ya wangula. Ya wangula wa.
Tubiwuya ku TikTok. Anti olaba nze ate ndi wa TikTok. Nze nsuka ku TikTok. Redai. Anyway, industry ya Uganda edda. By the way, waliwo industry. Uganda ina industry ya music. Eki. Music bamutunda wa. Byagwawo. Bamutunda wa. Ojite industry. Bala ndi industry bekola ekintu product yegireta muki kati kiche gutunda. So tukyusa mu lunemi olwo. Mu lulekeraawo. Music waba bamufula butembeyi. Katojita industry. Oloza so okudda muneterera netuzza. Unless nga mukiriza corporate lekole. Tekijiganyo kola. Bayimbi basiru. Tebalina bwongo. Tawo tegenda kukola. Anti era kye kigiremeseza. Omwana muto yegomba asubira okuyimba okuyingira music. Kikyalina okwegomba mu music. Aberenga Museveni addeyo bakere ku macha baddeyo balwane bajje. Ngasose kulwana. Anti bino biriwo bwana ona baliwo tebaagala. Nchuka chuka. Bayingire ensiko. Ensiko ya music. Bayingire ensiko ya music. Ensiko ya music kama ensiko y'entalo yokwate mu. Ya music. Ya music bagiyingire. Basoke bakube bano babajje kuba baliwo tebaagala nchuka chuka. Bobe bakubika. Museveni nga yakuba Obote. Ati ndi yali ensiko ya mu. Anti nene ensiko ya music esobola. Weri. Kamili ogenda mu kuba luyimba ki? Ani? Kamili. Uba abana bakyayimba banje nyimba abana abayimba obulungi bakyali bangi. Twali tumanyi nti bahamani basudde balifuna abayimbi abalala bakyanja ababakuba ennyimba. Twali tumanyi nti bahamani basudde balifuna abantu abachallenginga. But this time around owuliza nyimba. Owulira abavuka nga omusajja ono yeeyita Baamu. Ani bamuyita ani ono? Asani Nduga. Owulira nga akuba lyrics z'abasudde ziyakubanga. Bowulira ono Lukaga, owulira lyrics z'akasozi ziyakubanga. Yeah. Zijukiza Lukaga yakafulumya akayimbako oluzungu wakawulidde. Anze nawulira kali akalubaale. Wale wako oluzungu ke yayimba. Nengamba. By the way, muleko okunenyanga bannayuganda ku luzungu. Ekyovola sikola interviews za luzungu. No, lwaki nseka nti singa yabeereri namanya igonde yajefuze. Yayagala okusalako okudde eno. Ewa. Mubuwa luzungu alina kayimbako oluzungu. Wadembe. Ataba yonone bono. Olulimi olutali lulwe. Olulimi teruliko ku bantu ino dutereza. Banyi nnyo abatamanyi Luganda bwe tutereza. Lwaki temutereza mu luzungu lwaki museka busesi? Naye kimanya akikola naye akigenderedde. No abana kigenderedde. No abana kigenderedde kikyagenda okukyusa. So gatuba lwasama. Tumala kati. Tukyayogera. Tukyayogera. Nze nkyayagala okwogera. Onoobitemamu. Andi kati tutwogera. Ebirungi bye bitandise okwogerwa. Kamiliyoni yali kyaliwo. Ne kaakati. Ne kaakati. Kyaliwo. Boko ndiyo kyebakozesezza okubanga essaawa zino yakyali nnambi. Because bamanyi kye bagirira. Bajirira mulimu tebajirira talent. Bajja kukola. Empisa emyezi mwogerwako. Bino bye bagamba simanyanga. Bangi kyogere bulungi nze nkyogekiddemu. Bingi bamwogerako nga tana muntu yatusobola kumanya. Sokukkiriza muno omuntu abikugamba. Nti oyo n'omuntu yabutunuliza kuba. Nange bw'ontunuulira obutunulizi kuba. Kiva ku ebyo oba onsoomoozezza. Onsoomoozezza nti. Onsoomooza. Kamino nakyo omusoomooza natakuba. Ekyo kinkubya. Ekisobola. Ekyo kikwongera buwagizi kisaanyawo buwagizi. Ate okunsoomooza ne kuba kitegeeza nti omuwagizi wange aba asiimye. Waliwo abadde azannyira ku Lwasa n'amubalulamu tebamanyi nti eyo mpologoma yaffe. Tukuba abo. Omuwagizi aba akusiimye.
tosala gwa kawala tunawulya gwa kalenzi kamilioni gwaloddeko lwaki tebamusiba nsasagge lwaki tebamusiba ayinza okuba munene teri muntu ali above the law waliwo omuntu nkiddamu olwa listen carefully teri omuntu ali above the law wantu akava mu baminisita kusagaza abaminisita ku mabaati babasiba minisita okusiba minisita my brother bannayuganda tetumanyi mateeka kyobadde tugamanyi omuntu akusobya andirabayo tugamanyi naye tugategeera ku olwo lwoguzizza tugamanyi nti ogwo musango naye ogumanya nti musango ku olwo lwogukoze so ensasagge nyingi nnyo zibaddewo tujjukizeko ku nsasagge ezaapeninga mumatukala n'okutegeera battle of the nensasagge nze nyina nindabyeko nagirabako twali tutegesa ekigunda yali Dembe FM yali kikompola kya Dembe FM Firebase bwe basalako Bebe Cool nga yadda ku stage muli ba Butcher man ebiseera nga Vice President Butcher. I remember that day. It was a massacre. And I remember the other day twalira ku Sirikyao, Lumoba Firebase ne Long Island. Yali anjenwa, it was a massacre. Tutandika ku kino ekyali ekyokompola. Ensasagge yava kuki? Walingawo embiranye? Kuvadde embiranye weeri. Embiranye yajja mu kuforminga Firebase. Yeah. No mpira lagu ntuka. Nakuno musana. Anende toina musana. Naye twali eriko. Sembira wano okolo obwa toyagala. Yo. So embiranye yajja mu kuforminga. Performance yaliyo Bebe Cool yagala. Bwali bwa webuti nga buyingira webu. Nga bakasuso busuka kwano katono nnyo. Zali mu 12 kitundu awo nga Bebe Cool ala kuyimba genda wala ne Firebase egamba egenda wala. Baba gamba badda waawo bibaddako. Ekyali backstage. Mungu yamanyi. Ngolo ba president be balwana oba bano ba minister ne ba vice. Byonna. So ate Bobi Wine za ntalo era mukama ye bali mutugira music industry. Oyi Vibes Cartel. Oyi Ninja Man. Era batu government ye kaya. Oyo ye Ninja Man, Vibes Cartel wafe. Bili ku TikTok ndiye kaya solo kukakanya olutalo no. Ye Cartel. Na yakyaganya okuvayo okwogera ekyo. Olita kyali mu ebyo. By the way. Akyali mu ebyo naawe. Mu respecting eko. Bana mu Bobi Wine ekitiibwa. Uganda oli president wa kibiina kya byabufuzi. Ate nga gwomuza mbino. Mu music industry. Music industry etayina na headquarters. Omwagala okusirikayo gyasirikidde. Ateekateeka kuzimba bilioni headquarters. Makerere Kavule. Nga Uganda music industry nabagamba mukole ne wall of fame. Ne bampa n'oluguudo ku Martin Road. Ne mugano dukolamu ekintu emyaka gye nava mu industry. Adde mumwe. Bobo fine money. Blood fine money wamma. Abiveemu. Music industry set wamma. So ani kati bana bamwina mu summit ya solo kukakanya olutalo no. Tizwa level ye. Olutalo lukakanyizibwa abantu abali eno. Olutalo mu lwe Eddie Kenzo. Alukakanya. Muruwe Shiba. Ana Shiba cyane mu lwe yakubasibanyanga bino byali mu bugundi zaabwe. Bani. Mbuya oba Maule Katumba baya mukolashi. Yalioka namukuba. Mamule Katumba yavayo nagaba wa. Mamule Katumba akyali mu level y'okwagala okujja okumanya ebya music industry. Muyimbi. Awumule. Alekerani music. Basengenda abawumudde tebaliyo. Amiri sengendo tebaliyo. Achayimba sibo ku. Neta kakana tebakana bachiwe tebaliyo tebakakana. Tesiba yimbi. So kati wachiwagira Shiba kye yako. Bamukubi. Bamukubi. Sinalaba ngali kugundi ku TikTok. Ne bwana abera ku TikTok. Oyo tajja ina level ya TikTok. Mamuli Katumba omule. Mamuli Katumba zinani manya setolinze. Ku bulwadde obwamuluma ne bamusondera ne manti awumudde. Ukyayimba ki? Onoonya ki?
akayimba umala wakagala nnyo simanyanga abaana bange. Bana akayimbidde emyaka. Mama Katumba silebo yo. Zena musanga mu industry. Eh. Omaze Zena ingira industry mu 9 mu mukaga. Nga mwali. Eh. Paka kati. Ba Amiri Sengendo Mamuli Katumba. Amiri nakayemba ramalo yakagala simayanga mu pet transport. Ebyo yakayimbi dadda yalinga akazanya mu nemizanyo busikiti ku stage nasonda transport amuza waka. Kuva dda. Ate njogera ku Mamuli mumanyi oli musiramu. Gundi yayimba ya transport ono. Amiri Sengendo aka transport akayimbidde emyaka nakaga. Abiri. Ku batu vala ngati yavangawo. Mukando lindoli transport. Zena na manyi kapia. 20 years we manimba ntwalibwe police. Zena imanyi akafurumiza mu biri ngawe. Biri ngakumena musanvao. Mamiri wa Mamuli Katumba ne Amiri Sengendo badda. Aina nakabala simunyanga manga da okaloma ko Bwewo. So bakaka bana bawo balina kuwumula. Olwaleero nze bwe mpulira nga Amiri ache gundi ani ono Mamuli ngokyerega ne bashiba. Ezo bate wakola nteekateeka n'entegeka. Nzikati kugambye okunsanga nerega naawe mbasa akola nteekateeka n'antegeka. Nga umono omwana nga tusanga twebisanya. Nti nga mpuli ku mikutu tukayana. Nvako nkwa nkubumba n'enkubalula. Bano be waleka mawulire n'obasanga nga bali mu kwerega n'abayimbi. Bominja abba kubala mbasanga. Obategedde. Allah njabba kuba. Ekite ekitava kusengejero. Kifuuka wankindo. Nekati wabavaamu bana abali bali tuwabula. Mwe kwa lwotuse na osolo kuwabula. Owezeze emyaka 10 mu industry. Jina atera bakujiri nedda ajuwera. Tajiwera. Emyaka 5 nga akoze omukutu. Owayi. Tajinnawera. Jine 3 ejadde ejino 1 ku mukutu. Nejadde yote 2 eje mwaka mukaga. Neje wali musango oli fan. Neje wajjango tulambula. Rasama togwa. Kakati kati ampawube. Osobola kuwabula bakakalamu. Bakeizi. Keizi si wadda. Wadda di. Keizi wadda di. Mulimu omuntu nga akunyoma noyimira boti nakunyoma. Nenga basanga muzeyi sendi. Namungamba osobola okukkiriza n'ogamba why. Mr. Sendi namusanga kera samu twali mumengaawo. Nangamba yo bugambo bubiri. Nangamba nensikiriza. Sibi nengamba ye. Ali ate ye Sendi. Jali. Aye naye twamulemesa bingi. Era ye yagala lwakuba ffe gwe Sendi we twabeerawo yaliwo. Yayogerako wamuwulirako tazze ku mulembe gw'abakasuku nga tuvudde mu shozi twali tukola. Lwaki mwalemu okuba ebikono? Twaba kubanga ebikono anti bo baali ba family baali bakatemba nnyo. Mukulu we nga naye akuba bannaffe ebikonde ebikono. Mukulu we yabo. Tomumanyi. Ono Dube. Ba Luganda. Kitange. Waiza industry. Ediseni ngoloza tumulabye leero. Ebiseera byaba Edisendi betwabeeranga ne Dungeon Studios ba Peter Sematimba nga bakyazina break dance eyo ebiseera byaba Menton Sama Empolorando win banina Fidis Wamala Edisendi si wa myaka jammwe bukimizi wayogera ekigambo abakimanyi Edisendi abadde yabeera mu kateni okumala ebbanga ddeni ng'akolera mu kateni nga tali ku mikutu gino gye mulaba. Era kati abonna baakola nabo bonna baana be. Kichuza gwe tulinawo nga taata waffe. Kwaba abaliwo. Jenkins era naye yali muyimbi. Yali muyimbi nga kuba reggae. Oyo muyimbi wa reggae kubadda. Jenkins nsobola omutegeka show kati ngewaffe Entebbe kuba gyazaalibwa. Fetteka reggae abayimbi abagazi ba music wa reggae tukola festivals.
Yeah, so waliwo ka beach ono ngapande lita waliwo ka beach bagita Freedom Beach. Yeah, yo. Najigenda ko mu lockdown. Fabarasta tukusobola okukola carnival najja nakuba. So gwa tugambe mbu ate abakulu bawummule kati ne Muzeeyi Sendi. Andi Muzeeyi Sendi nakusendirwa kuba mu kifo kye temuganyo kikavaringa. Tewali asobola kavaringa kifo kya Sendi. Sendi yali badde awummula. Kigenda tubeera kizibu okufunayo omuntu akola ebintu byakola. Kubanga akubuulira music gyavudde nakati kyaliko nga yayogera points ate ng'entuufu ng'ozeera ddala nti ntuufu nga n'azoogera omuwala respect nga nti omusajja ono amanyi. Anti mumuganya okuwummula. Mulemeddwa okuyiga Sendi byakola mu bikole. Waliwo okuyiga obuyizi n'okumanya byanjawulo. Anti mwe temukola research, Sendi akola research. Kuba yaliwo. Nedda ne kakati akola research. Sendi tabeera bwezi ku gundi. Nze si mukwano gwange nnyo. Naye mugoberera nnyo. Sendi tasobola kubeera bwezi n'abeera ku station we kubeera foka idol. Agana researchinga. Agana mbufu obulimu ebyamasanyu bungi. N'abeera ebintu. Agana nnyo mu gigs z'abayimbi. So eyo research mwate temugikola. Mwe mugamba bamala kunjokya. Wati babocheza temugenda na ku interview. Mwa complaining ku interview ku budgetan press conference ya Palace nti yabayocha. Ya alini skizi yabocheza. Saliyo. Yana kumevuru by the way nangu ngawo ogambe kuchubwa otompa ticket. Obata. Nze mbiwulira amayindi waliwo mwana omu yangambe nti Palace yatukomya alini skini yabakombeza. Mongo gwa moyo gwa gwanga. Anti tumukive koleka okubera nga bamu baana ebyala nga byana. Atoli yabayise ono bebaze. Amanti waliwo enjawulo. Meya. Okuba kasimo wa ejangu mbere ku press conference yange jangu. Nokuba nti waliwo na press conference ku papazi. No mwena nogu kati ku Mayanja family. No laba teyatayagala Mayanja. Nalabye namawulire ku Allen Skin ku interview nakalabye no ku YouTube mayimwe nasigalira. Ngaba namawulire banje okusinga abadde wa Palace. No, mulimu abatamanya nga tebamanyi. By the way, namole mwena mubera makindi. Kibabwe kiti Rasama waliwo ekintu ndowooza era kyatakisa okutereeza. Naddala ba manager b'abayimbi oba babeerako. Abayimbi tebalina ba manager. Kale Palace ayina kama is it kama? Kama Ivan si manager wa Palace. Kama Ivan akola ne Palace. Okay, kale kati ngoya business partners. Namanya nti nine simu eno mulimu namba ya buli munamawulire. Senga kama yategese yali badda Twitter kama ategeera. So ekintu kyo Kenzo yali akikoze Kenzo yakolako ka group kaba mawulire. Ngira banga ina issue yayagala okuyisa agaba ne natusinga. Andi mwali ku payroll. Teba payroll. Mwali payroll. Kakugera bitanjira. Nze nakusoka mawulire. Nze nabera ku payroll y'abayimbi okumala emyaka egi. Kato nimba leka. Nze misa kyampanze sulanga. Njogera mazima na yakimanyi. Lutayansa sulanga. Juliana yansa sulanga. Desire yansa sulanga. Bansa sulanga. So nanti labejanga bakusanga kocha kuza Bobby. Kamioni bakusanga akunyigira kifo omanyize teri muntu anyiga sente mu ngalo ze bwati nanyoza nebezi bakakadda akanyweze. Kamioni akugamba bwana gateka musawo. Ngera kamioni bakusanga akocha. Lutalo yali yamanyiza naye yava. Tachakuwa. Ani kati yafuka munene. Yali akweta ko yagenda. Manja aye yasingotegera ensongezo. Manja Ivan. Okay, yagenda kati alinani. Bali rudda wa. Kati alina Nassa. Nassa yani. Mukwano gwawo malu DJ Nassa. DJ ya managing Lutalo. Si manager. Omutakadde. Ale manager DJ Nassa ana dreads bati mumpimpi mwe. Kati ye manager. Lutalo ekiremezeza music industry ya Uganda mwena abalaba music industry ya Uganda. Tuyina talent nyingi nnyo ne talent temuziyambye. Nze kati kankule mazima abana bali ku management institute yao tebalina mirimu abanyuka. Mwali bade mujja mbera management z'abayimbi. Abayimbi betaga ba manager. Ba lawyers baji muri ku street yo. Bana abayimbi betaga ba lawyers.
Jango obereko omuyimbi gwesiba kangollo yawe ng'omukolera naye nga mukubwa kuba tobeera naye 24/7 naye ng'obuntu bwe bugigiza obwo mumuyingiriramu n'ofunawo percentage abasoma management skills abali ku management institute wali eri Nakawa mujje muyamba abayimbi bayimba naye tebalina bamanaginga lutalajja kuva mu industry nga mwavu abayimbi ekibadusiza mu America ne Canada bwavu kampu no kiganyi nedda nga kiyali asubira kiganyo tuuka obudde buweddeyo kati baliyo balonda magi balaba naza bakadde mabina Katongole wange yagenda Katongole omutongole Katongole omutongole si muyimbi entertainer yalina akayimba nafunye omwana w'omulodi anti kati ate omuyimbi yayimba ennyimba meko okuyimba buli muntu asobola okuyimba netafuuka muyimbi teyali muyimbi ayimba ne si muyimbi abazungu balina artist musician biranjawulo no nange mukwano gwange era yali yesimbyewo ewaabwe ne mukolerako ne campaign waliwo abantu byakalulu kanakawedde kano tebababba abasobola okuba namayirawo mukyokutaano no politics ali bwati muyige ekintu kimu politics is a dirty game Chobole wange tayingira nagambe wange tewayingira politics is a dirty game wange tayingira Katongole bayino mukuba lwansonga yali yagana okutala afia Katongole yali talina sente naye yagezaako twagula amabafu tukabera eranza Katongole mpa olukusa twaba abantu aba Katongole yalina sente ntono nnyo kuyamuwangula mpozi nakauta abantu abo abalya mmere balina ekizibu abalya mmere mamugoma galivugira aliwo Katongole yagaba ebbafu Katongole yagaba ebidomola Katongole yagaba pampa yagaba pads yagaba emipiira we mu loko down oli najja n'abakolera banka nga bagamuje mwewole mukole business zammwe nga mutufu omuntu agamba njala kusobula bute bwange njagala kukola bwe kikangane mu banka y'obwegasi gundi gyatereddewo gwe nga mutufu alina kule naye agenze zikola atagenda kudda tasobola kudda n'afuga teni muntu ava Bulaaya nga akomye wano nasobola kuyingira aba akaddi Katongole agenza ali myaka 5 agenda kukutuka omugongo natufuga era azisusa anti yatandika ayina 5 onajwa jotandikira atasobola Katongole empa olukusanga ende abantu betwabagabira amabafu gafu ogabajeko bagasa dda mwagulagana agalayisi bafu mekawo malu ku constituency namba ina tezawera na bafu bitano constituency ina abantu emitwalo 5 yali yasimeo ntenjeru wati bale anti yentenjeru ye bale tezawera ani yawanguli ye bale obani oyo bamwalo akoma akalulu ngera amazima oba bamuyitale awangula kali neti yababba ate yababba oba mwakuma akalulu malu yakuma kalulu nabakabambu katokiraba tugenda ku nsonga enda yagenda yali muyimbi yali ayimba yakola ku radio presenter nakola ku TV nayimbako neti yali muyimbi yayimbako yalina n'ekivulu kye Mero Vibes Band wajiwirako yayimbawa Mero Vibes Band kusibi yangu kati ekyayimba omukulu yayimba yabiteeka Katongole yayimba wabiteeka Katongole yayiya nnyo Katongole singa yagala kukola sereza music yali yagala kukopa mukazi olwokuba yali amaze omuvaako bali bakita dda musajja yali muyimbi kuva kati kankubuleko ekintu kimu aluwa tulina mami waffe mami alidda wali Bulaaya ali wano wali wano ate owe Bulaaya talinayo oli musiru oli musiru nze njogera naye Katongole gwe baana bange mbayigize Bulaaya anti gogenda Dubai gwe kizibu kyo kyali mu baana abawarabu genda e Bulaaya omuntu afuna visa ye Bulaaya ogenda kutuukirawa oba yo n'emikwano ejawa bufumbo nkiddamu olwaleero gwe toyomye ebyafula bya njabbi kugamba nga n'omusajja omusiraamu yamukolera akaduuka
Tujimize. Nze Bulaaya njibasinga. So omuntu Njidamu tovanga wano amaala basheno. Tebakulimbanga. Ndi waliwo avudde eno ng'ogenze mu retirement nga toyinaayo appointment na mulimu. Nti munna ajja kusuza mu tuziyita coach. For how long? Ofumbirwayo. Fena twafumbirwako. Ofumbirwayo omuntu n'ofuna ebibalwa n'omala emyaka egi. Nga bajja ne bakuceekingako okufuna obuki? Obutuuze. Okutandika okugoba ku mpapula z'obuki? Era senga omuntu oyo gw'ofumbiddwa olema okulabirira obwana bwe ng'agenze ku mikuba yaba akola. Yaba akola. Tolina national security gundi ng'okola. E Bulaaya tebiriiyo. Katongole akola. Akola muki? Alina office gy'akola. Eyaki? Tinze ne ku video call tumukubira. Anti ku office yaki nange wange nina office. Simanyi. Eyaki? Saamubuuza. Lwaki businessman mu Uganda. Teri businessman mu Uganda wadde mu nsi yonna. Teri kibayita businessman. Bill Gates to my software. Microsoft. Oli ngambye mutabani wa ngambye ate Bill Gates wa Microsoft. Ayesoko omuleke. Naye obadde tatunyumiza omuntu yenna yena agenda e Bulaaya. Gwe muna Uganda ali wano omuvubuka omuto agenda e Bulaaya gye bayita e Bulaaya ng'ogenze setolinga olina okufunayo omuntu ali yakuwase oba ofumbirwe. Banya bagenze nga si byakuwa bawasa. Mbe baani? Be bagenze ku scholarships. Scholarship. Abamu bagendedde ku green card. Abamu bagendedde ku gundi ku asylums. Uliriza abamu bagendedde ku asylum. Abalala bagendedde kulya bisiyaga. Jenje ebintu ebikutwaza e Bulaaya unofuna empapula amangu. Sisobola kuva wano n'embigoba konze nganze n'engenda. Kuki? Nganze kukola. Uganze kukola mulimu ki? Anti bali boino saberi bali ne bakukkiriza okujja ogenda okukola gye bali. Era bakuweereza ne invites. Kino abazungu bali professional nnyo. So Katongole nkutumiddeko nno. Nange mwagaliza emirembe e Bulaaya. Nze njagaliza Mmese, Katongole omutongole, Selector William, abo mbaagaliza kuba bakulu bannanga ate bakulu bange. Olaba omugongo tulumira Uganda wano nga tetukola nnyo omugongo gya baluma e Bulaaya. Temumanyidde empewo myaka ku mwaka empewo eriye bwabeera mbunyogo ku myezi mukaaga oli mbunyogo. Mugenda kuyola bagenda kuyola ayi gundi oyo sino. Bagenda kuyola sino. Bajja bwaleza bu video bwa kusiyola sino. Nayenga mama waffe omulungi wamma mukulu Katongole ali yagenda pati. Katongole mufumbeeri neno mufumbo. Era abantu abagende Bulaaya bayita basiraamu. Kabeera mukazi wonga ali Bulaaya nga yagenda bwati wallahi eri mufumbo. Naye bwadde Uganda aba mukyalawo. Nabyogera nti abamasimu. Ebisajja biweereza message ne kikuweereza kigamba sebo nkimanyi mukazi wange ajje Uganda naye weebale weekola tusiima. Nenga nawe eno manyi mukazi waina musindika Bulaaya. Kukola. Nanga nno njagala musindika. Owo. Omukoyi? No. Uganda gwalabawo future agirina. Takola. Kati gwe bakikulu mama agadde obugagga obwamangu. Tulina kagala nga tukyali bateera. Temusobola kagala nga oli muto. Toyina resources zisobola kuweesa nga oli muto. Katonda talaba musirusiru nga gwe muswavu atalinawo kyayina n'akuwa. Amisi Kigundu yagala. Sisize totumanyira naawe stupid and also stupid. Mukulu buzize. Kati billionaire. Nena ekivubuka gwe mbadde mulinamu ku magezi. Billionaire. Watuwulira manyize sagala kusala ekirungi nakolerako abantu abo. Nze radio gye bayita Suubi yali yaabwe. I know that family. Never negenda. Nga balina bbiri balina neye Masaka. Haji mumanyi tata w'Abahamu. Yaleeta ebintu okuva e Bulaaya. Sorry.
Baina n'ekizimbe wano ku Salama Road, baina ne supermarket. Aje taina ekizimbe wano ku Salama Road, wano ne supermarket yaabwe. Nga akava ku kiyumba. Yali awo mukama mwesigoze? Nga akava ku kiyumba. Amanya ate ku kiyumba, ngoda ku Salama. Ku mukono guno. Wow. Genda ku nsonga endala. Opposite Big Talent. Genda ku nsonga endala. So, which means sente za family. Zajjanga za family. Kuba senga abadde yakola, bonna senga baavu. Ne Haruna mugagga. Ne Haji mugagga. Ne Hajati mugagga. Ne Muganda mukyala gundi, mukyala omanyi mukyala wono omusajja alina nyini Suubi. Bamutangani? Bamitani Bogere Masembi. Ahmad. Omanyi yali mukodomi waabo. N'oyo omwala mugagga. Senga hamu abadde nga ye mugagga omu family. Twali gambe yakola. Bakulu be balinga bakola ne bakitabe kitegeeza bamu entandikwa y'okola ki? Nena zimaintaininga bulungi kati billion. Amaintaininga za bakamabe. Nafuna chance musisinkana kampa kumagezi. Nze nange era bwe ndi mulaba nzisingana musinkana mujjako magezi. Amagezi gayinanga yina. Nja mwebaza kuba nti ye Mukama yamukeera omuggulirawo nga nsiteba nanzigulirawo kutuuka awo waali. Alayika asaala nnyo. Anyway, twagala kuwumba naye bangambe kati nkubize byonna byenjagala. Friday tuddawa goddawa waka ku Sunday nja kubeera ku Boys to Men. Boys to Men by je nyo kuba ku Sunday. Nenga Friday. Sina kukuba n'abaana bombi mbagala tenze sisobola kutambuza. Security yange tesobola kunzikiza ku moving and to. Olana security? Of course. Ona area yaba champion gudo. Security ya government ya police ya Uganda. Hanaki wachukuba. So ngatumba kalowoozo kikosolo kwa kuba wagizi bingi byogeddwa and buli omu byasanga byayogera. Waliwo omuntu gwenjagala okubuuza gyali kyaliwo Charles gyali bambi mumubulizangako saafuna mukisa ne oli omuwala munne byafa sifunye mukisa bamiitingako bati banjagaza nnyo shoyo Charles bambi nkwagala nnyo sikumanyi sikulabangako bati Mukama nsaba akumpangalize tugenda muza mu part 2 no mugambe mutumidde boli mulaba mugambe mwagala nnyo subira okumulaba mu week eno kye nalaba ku Charles kyenche nina tuli loyo ate tuli mu nsi gye bayita reality tetutambulira mu reality Charles ayogera ekintu nga bwe kiri talimba teri kulimba nkunsi teri kulimba kye kibaavuwaza kirezo mutwali loyo taba mwavu kubanza okugamba SB4 nti kugenda kunsasulira emotoka ya bajoze kati lwaki nkyogedde nkigambidde bifo neno ngamba ngenda jozesa kyemba nkigambi wadde okimanyi nina sente ndi mugagga nekyembadde njagala bera open eri omuntu mugambe sinalya okugamba nja kulya edda apali tennannuma n'okuba otya okumuga nti sirinaamu yagala mutwala era waffe atasobola kuba na mazima tasobola kuwangaala ewaffe bakutta olina okuba n'amazima n'obwenkanya ekitali kikyo kireke ate olina okuba ng'otya Katonda olina amazima nja kutwala bonoba olina amazima kiwedde si byakugezaako waffe tebagezaako bw'oyingira tofuluma bw'ofuluma ofa waliwo abayimbi abaliyo nayingiza nali kulutinga wenamala okulukotinga nenyinyuka ngani bonna bayimbi bonna buli gwe nayisa mikono gyange gwomanyi bonna tonno mentioning linnya lya muntu fe waffe tumentioning amanya olina okubeera proud nejoga ndi proud kuba bakimanyi nti nze naba making era nga bakabi nnyo nange jontwaleyo onootera okujja wemba nti ayo tosobola kutyayo gye tugamba yeeyo gye tuli gye tusisinkanibwa mama fino omulabako ne mu weekend osuubira okumulaba njagala mulabako simulabangako nja kukoonako
Nonjogera mazima ndi ku kamera. Mbira face to face. Simulabangako bukyanga mzalibwa. I'm 42 years simulabangako. Kukonako bwena bangendayo. Sagala mulako ningena musaba. I want to meet her. Ekyo nkimanyi. Awo wudu tujja genda. Waliwo abantu gwenjagala okulako face to face just. Mama Fina simulabangako. Sobira okugenda weekend. Ngana wenje okutwala olabe ku president. Ha. Tuna abiri umar wagambi. Wambuza president wachi. President wachi. Webikonde bya Uganda. Uganda Boxing Federation. Yavuddeyo mukomera mukwano gwange muhanji. By the way, aterekera okulowooza mwendowooza ojja kwavuwala akafaananyi kamu kokka kaba kanzize katikamu. Are you sure? Oli wakatikamu wano? Itaka kiri okutamira kakiri bakugobero. Eyo nze manyiyo yonna. Katikamu Light College kukyalako kwenyine nyine. Bambi kubanze emasuli town nawo abantu bange. Nasomeko masuli ta junior. Kali nali kubula na sulita ne tusamba nga tumpira tugenda n'ekirolo. Ekiziba kirolo manze. Wayo. Yonna manyiyo kalasa. Eyo yonna. Semutoka peka. Wonna wafu. So akafanya kama kamanyo kumazo okunziza. Mbulwa jenganywa. Olaba mpayiriza kati ngasi. Oli wa president kigwa dogerako. Bale manyi. Owe gwanga lino. Ani manyi obo owe gwanga. Omwagala. By the is also my friend. Nemugabo bavutuluma. Sengo bado lindako sengo bado bukuluma siwali bade zino kamera zoina wano maso ga. Abala basheno no mvuka ina kamera za 222. No, listen my brother. Nze nava mu industry ngasowa na ku affordinga kamera. Jibaita kamo koda kali akano. Kano. Mzee wangu yalaka nenka mbako neka mfako neka mdiza. Kano. Ne mu myaka ena esatu ontadde mu kamera nazo ontadde. Toyina na kamera emu. Kitibwa. Ovuga Aria eri milioni nka 7 70 millions. Kirabo bakimpa. Ne 70 millions. Omuntu akuwa ekirabo kya 70 millions. Oba oli worth a million 10. Ekituufu. Nakatobera wono. Nze bampanga zi DMC. Ne bangulira. Neba za Juliana yangulire motoka. Nze nabira Juliana yangulire motoka. Navuga nga motoka yangulire motoka. Yes. Kama ine okolagana. Nnyo. Oba omukulu namukolera ko bamitani. Ni yali baba Juliana. Amoni. Yaliko boss wange Samuel nenga watabo. But he was a good guy. Amoni tali nnyo. Ali tafu mungerezi ndala nebo bera ku bintu bya bulijjo. Atika alinga nganze nange muntya. Ogenda just kubanja notya noduka we. No, ibwatyo. Amoni ali bwatyo. Anyway. Yeah. So ate we Amoni ekirungi kyenti mugagga. Tenga kati sengali Amoni omwavu yali fananya ati. Sajja muwanvu ali n'omubiri gukomeri. Akola mu ebyuma. Sene twali tugamba nti obwako bwosobola okusembayo obugamba omuvubuka ali eyo. Igamba byogeddwa side eno ne side eno. Naye tusubira kunako lwawo abasubiza okwekuba endowooza yo kuba bavubuka waliwo kubanga wagira oba palaso ba alien nomutukate mwekubye mwevumye ne siru bayibe betulwani yatiba kwata nako baruwa oyinza okubanga ndi team palaso nengena nsanga team alien nemukubamu nempi wevuma ku social media naye otajala kumanya omuwagizi owaddala ekirungi kyaba naavuka bombi bayinayo mikwano gyabwe si bawagizi mikwano gyabwe bonna teri muwagizi asobola kukola kulwana nagenze kulaba kivulu nga tenwana nenkuba netu bano balina mikwano gyabwe emitonotono egyo naye ekizibu kye balina nti mikwano gyabwe gyonna gyonna ate babasinga amagezi ofubanga nnyo okufuna mukwano gwakusinga amagezi kuba n'oyo omukwano gwakusinga amagezi alinayo omukwano gwamusinga amasinga kati making sure ngofuna nnyo mukwano gwakusinga amagezi making sure ngofunanga nnyo mukwano gwakusinga obukulu
gosobola okutyamu making nga mukwano gwo gwolina nga akusinga ku ssente fubanga nnyo okumakinga gwoyita mukwano gwo nga si ye mukwano gwo gwe mukwano gwe tukaddemu fubanga nnyo okufunwa oyo gwoyita mukwano gwo nga gwo mukwano gwe so si ye mukwano gwo fubanga nnyo okufuna mukwano gwo nga akusingako obuyigirize nga si gwo musinga taba mukwano gwo olwo ye yaaba gwe toba mukwano gwe kuba gwolina level gy'omusinga omuntu gw'osinga level taba mukwano gwo aba penanti wo wabula tofunanga emikwano eminene egitajja kuwa time nga naye bakasema obeera busy fubanga nnyo omukwano asobola okukuwa time kuba omukwano time omukwano time y'omuntu bwenjikuwa nga bwenjikuwadde olwaliro mukwano kuba nja kuva no gaye kanamunsa ongambe tewali kakati lwakisiga nti nkikoledde mukwano era abaana bange temunsaba nti eno interview bampadde ssente nabyowadde byabwerere so byebyo tuba tuyiga ekyokukola tulina obuzibu bumu twegomba nnyo abantu mu nguudo ng'omusanze busanzi mu luguudo ate kiri nnyo mbavuka b'ennaku zino kitumenya nnyo 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 abantu abasinga otwegomba batwegombera mu nguudo tebamanyi biri mu kateni zaffe waka ewaffe oba ne gye tukolera kati gwe n'olyoka ogamba Wumalu abo baamala abo babba bubbi senga mbanga nze nemba ne Wumalu oyo nze senga obo balina ssente zaffe abo be bakola bino naye nga Wumalu gw'otunula Wumalu ayinza okuba nga alina omulimu omwekusiku guli emmanju kati bannamawulire banna amazima gennyini olwali bakulaba ovuga kawundo olina kamera olina buli kimu osula kwa bandaga bulumu bandagako ennyumba gy'osulako nti wagula ennyumba kalina maama nkitwala mu linnya lya Yesu bonna kati bannamawulire bakubirira ekyo okufuna numbers nti bakugjewo but at the end of the day bajja kwesanga ebyo tukupimpinga bipimpinge omanyi mu industry tupimpinga tupimpinga kadwalo Jeff yali amanyi okupimpinga olwaleero Shiba nti w'amaanyi naye Jeff senga teyamupimpinga senga kubala nsonga kati bukyanga Jeff amuta gwolabawo ki impact kijakyusizaamu omwaka guyiseewo naye kiki kyotulaga sijja covid nti yakyayira mu covid amukyawuka tebannatuuka nga covid awedde naye kikyayinawo okitegedde Jeff yapimpinganga Spice Dana w'amaanyi mumulaba naye Looja n'amala avaayo mabega Spice Dana omunoonya n'abula kuba Looja apimpinga so there are things that tulina okumanya twetaaga bapromota ba music industry twetaaga ne bamanager ba music industry promota yateekamu ssente manager yamanaginga n'oba tolina ssente naye ng'olina skills ezimanaginga ekintu abasinga bamanager b'ebintu bano si babeera bannagagga b'ebintu bamanaginga bintu kuba balina skills ezimanaginga naye nga oli gwe bayita CEO mulala anyway SB4 Media tugguse ensonga Mr. Lwasama gwe gusoosa omukyazaako era tusaba tubenga kutukukyazaako ekinaaba kisobose tusuubiza abantu episode ey'okubiri kumanya bulamu bwo life yange nje era njagigaba kuba bwe ngenda okugaba life yange gwe ngenda okuwa life yange wekka kuba ngenda kuddamu erambule so nzani ebino ebintu byenkola mbikola mbinako babintegekera mbimanyi lunaku lwendifa kijja kutwala ennaku 7 nga nkyali wabweru nga sinaziikibwa omugenyi omukulu oba omukungubazi omukulu aliba pulezidenti w'eggwanga alibaako mu myaka eyo ne bwenfa olwaleero
muno omukulu aba president wa Uganda nabwenfe enkyanga mulese Bobi Wine era muno omukulu ajja kuba Bobi Wine ne wana aba Muhoozi ajja kuba ye nga ye mu ne wana aba Katumba era anyway kitundu kyaffe ekyokubiri tugera kumanya obulamu bwa Lwasama the teacher life ye byayiseemu paka kati tuyindire episode eyo SB4 Media tuguse ensonga tuteekamu akasente tubaagala nnyo baziwa and sons gendayo ku mukwana kedi wefunire ebintu ebiri mu original afunire tawero wefunire amasuuka emitanda emifaliso n'olw'obulango buno mubeere bulungi mweraba. Amanya Senyonga Habat omu kuba director ba Big Clara H Property Services Uganda Limited tuli ku Itawa Kampala Road tuli ku mwaliro gwa kutamu n'ekyengera opposite Total nga wakava mu Katoogo we bayita ku Lukaddaawo opposite obola ba Big Clara H Property Services twalese estate empya ku $7.5 ekyapa kya mungalo empambire ku $7.5 ekyapa kya mungalo okuva ku kubo kilomita 2 amazzi amasanyalaze byonna weebiri jangu wefunire poloti ekyapa mungalo osobola okubanga ono obupangisa. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Yaffe tuguse ensonga